to know it alongside. So thank you very much for tuning in. Mumanyi banga deni nyo bine bintu ya radio siri yangu mona dala nga bali radio pia mwembinga bali bapia byo mweli monde siwe chimbo siri pia siri yangu nayenga kusopita byangaleza wainachoga babato bandange sanse nyo kubalaba leke kofia abakolera kamu abakolera ko masajja kunyanja Jaga kopi ya. Okay, yes, thank you very much for tuning in. 89.2 singers of Manduso. Amanyanse sofi TV. Miss Kaivi elangaze mchalo nyango muwate. Onakolwele mu Love Nation. Tikenda kubanga tetunu ya munange kubachala abasabiriza bakola chi? Muchala kola guno muleme kwa bachala okubanga tetukola nnyo kiswaza nnyo muchala okubanga osabiriza kikudisgaringa ng'omukyala osaba otya padi uti munange enjagala za mwezi n'agwadde omwezi osaba otya sente za transport byebitudimiza tizina sente za transport zenja kulaba osaba otya banji tusachingana kukuko tufune ba Mr. Right obanga ko musanze onna muliye abantu obanga ko musanze gira ki muyambe kola ki muyambi yanatasha tafuza kyasoma ali mu kibiina kya kune kya secondary simanyi kiri so webali nnyo kuyimba bambi webali nnyo natasha tamuzi kale weddiriro twagubire ku ngalo bambi kaana katto Francis toyanza kino yansenge kechi tugenda kulia munaya kechi bambi walobe kwanija babazira kwa mundozo munde wadose ko ne bagenda konya shitonsa abadde wawo kitufu omayisira bayeyo ne masima bas netubera nabo netuyiriba paka ngendo bagikubira ddala era ndowooza mu Western region iyo ndo kuva kuleta masaka ne bintu nebitolodde waawo onenga ebijjo omukyala avaayo eyo kigwana engaleza amaanyi ebijjo bita exclusive omutaka semaato katikakasa nakyetaaga bigambo bingi ng'omunnyonnyola kubanga okuva obwedda be bali wali nga baddukanya ensonga zino kaffe tuli eri twebase tuli eyo wetuloota embizzi nga zerinnyira nga bo bali wali bakuba kitegeeza ti naye abamuyizi mulungi eyayiga sewati omugumire ku ngalo ez'amaanyi era naye
Obanga yitali panga okuva kati mu maaso natwongeddemu Katonda tukwatirako twagala naye era emikolo nga gino tugenda kutandika okubanga tugimutengamu nga tujja wano ku lwani ku lwa Ssebaato. Ekyo Mukama kiwa mukisa naki? Amiina. Kati mbadde njagala abawuliriza ku Radio 4 baleyala kubaita omusajja kubaita Optional Alan Mulago Boy. Optional Alan wagwani alazeewa jangu tulabe ebigambo. Ndiwe Lwega, kitegeza enjayogera Lwega ndiwe Masaka. Natandika okuwuliriza Mbaziira Tonny ng'akyali ku Equity. Ekyo mukikubiddeko mu ngalo bannange. Ne nnoonya Mbaziira Tonny. Kikyewunyisa leero nsoze okulaba ku Suuna Ben. Naye nga mbadde muwulira era nsanyusa nnyo basisinkana. Kakasa bw'oyogera Suuna Ben buli omu alowooza oyogera ku bantu b'e Masaka oba Mbaziira Tonny. Ndi musanyufu nnyo, ndi musanyufu nnyo. Amanya nze Katamba Fred Steven Kimbugwe nga ndi director wa SFK Investments nkolera Kadam Enterprises nga nkola mu company endala bagita Before we are selling cars, online cars. Mu ngeri eyo buli omu bwenjogera bifaani abamu babimanyi. Omukulu Katamba Steven Toguleta ano gojja vaayo. Tweyanza nnyo. Omusajja akwate ddala Olugalo lw'amaanyi. weewaawo tweyanza nnyo tweyanzenje. Kaakati ndi mu kufunza ebigambo kino kikoze mukusanawo gwange yalirira bulungi maswa okukwata wano yalirira. Oyo omusajja wange. Buli kyaliwa Mbaziira Tonny ng'omwakaliza agenda maaso n'omwaliriza Kampala olunaku olwaleero. Yagala ndabera ini ng'asimba ewa bugingo olwaleero. Mulingira Yesu Kristo Mukama waffe ojje wano obeeko ky'oteeka wano tugenda maaso tukubone kisangawo ku lwange. Yagala ndabe ku layini ng'asimba ewa bugingo. Tukamenya omukolo gwa Mbaziira Tonny mugende tibbi ekirage BBS ekirage wano nga wajjudde. Sebata Juliasi uwalimu olulunyenyo. Abakirisitu sinna balawa. Mulokole sinna balaba. Abalokole sinna balaba. Toyanzeke. Abalokole sinna balaba. Mulokole saba. Mulokole saba. Francis Amamiyo.
Big up, my friend. Amaliza maneo kwa sababu ya wachali wange enje kale oye enje kale oye nyama ni ndara oye toa ne wali yola ko kibu Suuna Ben wewe kaka poyanza naki obo mkono tukumaliza tuanze nyo tuanze ke abakoze ku keki tekana babe abakanzenge abatukora winga ku YouTube abali yedala abaje kumwewa lenyo esoma bato bekamgendera olengera Faruku naye akabukire wodika akasawa kulu bunanya funde kumna mu kisibo kuya atanya kumujiwe bikongwe chiyumba anatanya kumujiwe chiyumba Mkulu Mbaziira kulimwemba lango ukiriza mboji tano inya mwoduka nyo gayo tano inya